All right, over the weekend, some of the said influencers, bloggers, TikTokers, never YouTubers, meeting Museveni mu State House. Era kino kya sparking off entalo wakati wabagambibwa okuba ababadde abawagizi ba NRM nga bakubira NRM ekikopo okuba nti abantu badde batakubira NRM ekikopo mu lwatu nga bawagirira mu nkukutu be bayitiddwa oba be batereddwa ku list ogenda mu State House okumiitinga Museveni. Omukulu amanyikiddwa nga Tamale Mirundi Junior y'omu ku abo abavuddeyo ne bakuba emmeeza nga bekokkola obunnanfuusi obuli mu kibiina ekya NRM. Tamale Mirundi Junior yakoze lisiti y'abantu bagamba ababadde mabegawo okumulemesa okugenda meeting Museveni. Jukira mu bantu bonna ne bakubira NRM ekikopo twalako full figure ya meeting Museveni, twalabako mugenzi Ismail Access ya meeting Museveni, Bajjo ebiseera ebyo n'abalala bangi. Tamale Mirundi tafunako mukisa ku meeting Museveni. Kati alina gwe yettisse n'agamba yabadde mabegawo ensonga zino. Njagala owulirize video eno ate make sure you subscribe and share the video to as many people as you can. Let's come back. Kubanga toli ku group ye nakujja ku list era bamuzeeyi ekintu ekyabayimbi mu kikomi fete twajja mwenaale mu kuwagira muyimbi n'omu oba muyina entalo zammwe ng'abayimbi muzitwale eri tukooye abayimbi abalowooza tugenda basinza tukooye ne mukwata ab'amawulire ne mubalwanyisa entalo ne mubateeka ku bikampu byammwe fe twajja kukolera President Museveni tetwajja kuwaana bayimbi tetwajja kusinza bayimbi era byonna ebibaddewo okujja abaana ku list ezigenda mu State House eriyo omuyimbi abikola ateekako babe bokka abamusinza abamukomba mu matako. Please muyimbi gwe kyusa change henale mumugiteeka wansi mutunafuya olwokuba mwagala buli omu alina kwogerako nedda. President Museveni yatuleeta kuwaana bayimbi ne mukwata sente z'abaana b'amawulire ne muzezza owabakuwaana bokka boowa kyokka sente za gavumenti sente zirina okuweebwa abaana ba TikTok. Omuyimbi omu yazikwata azigabira ye bayagala. Banna NRM President Museveni mutuyambe ku bayimbi basusse. Ennaku zino buli muyimbi alina kampu. Kasita bakulaba ng'ogenda meeting president nga togwa ngeno kampu ekujjako. Abayimbi mujje entalo zammwe mu NRM. Mujje entalo zammwe mu NRM. Please. Mujje entalo zammwe mu NRM. NRM eriwo lwa President Museveni. Tewali muyimbi n'omu gwe tulina kufukaamirira. Mbotuwe sente otuwe sente za government. Sente zina kuwaana president. Sente zina kukola mirimu gya Museveni si gyammwe. Neno osanga omuyimbi yefudde kaakatonda mu NRM. Alina ab'amawulire bwajja ab'amawulire beegendereze tebakyapostinga na President Museveni. Bapostinga bayimbi kati. Nibava ne kukyabaleeta ati tuli mu campaign lwa kupostinga President Museveni byayogedde. Today they are posting abayimbi. Kwa omuyimbi akwata sente za government ne muzikwata ne muzikozesa ebyo ebyekisiru byammwe ebyokuwa bawaana. Enough is enough. Tukooyi ne mukwata list ezigende wa president ne mujjako be mutaagala mbono John ya tatuwagira
kati gwe omuyimbi nkuwagire nga gwani oli MP oli minister so abayimbi stop it. Bebe Cool kyusaamu Bebe Cool kyusaamu kina I'm telling you as a brother Bebe it's too much. Bebe Cool kyusaamu lekera okulwanisa abamawulire boloza ntebakuwagira. Bebe Cool is too much. Chokola chichamu abamawulire abali mu campaign bajja kukolera president tebajja kukolera gwe Bebe Cool. Mulekera okwefuula bakatonda. Stop turning NRM mukozo obwo bukukulu mu NRM. Enough is enough by the way. Oyo nonsense ayinokoma Bebe Cool lekerawo. Fe tujja kugambako. It's too much. Goyagala kuyisa oba mawulire bakuwana. Buli atakwagala oyagala omufuti yanke, oyagala omujje ku listi, oyina sente za government Bebe Cool. Wakwata sente za TikToker ezaffe nozitwala, oziwa bakuwana. It's too much. Bebe Cool osusse. Nzi kino nja kikugamba kwa era toyina kyogenda kunkola. Mujje entalo mwena alemu. Mulekerawo okunafu y'ekibiina kyaffe. NRM mwagisanga weri. Muddidde entalo zammwe ez'okuyimba muzitadde mu baamawulire. Nedda kisusse Bebe Cool. Kakkanamu. Goyagala obeere buli kimu. Bebe Cool NRM tugikulekeremu. Obeere nga gwe president gwe vice president. Bebe Cool kkiriza. President Museveni nga we yayagala abalala nawe we yakwagala. Nga bwe yayagala bakenzo nga bwe yayagadde bali skin nawe Bebe we bakwagala. Lekera okozesa sente za government okulwana entalo zo. Gwe buli muntu gola abantu takkiriziganya nawe ng'omuteekako obwo buconnect mwina abantu mu state house omu. Bebe Cool, this is my message to you. Stop it. Lekerawo kimala. Oba tuwagira Kenzo musango. Kenzo yali akoze eki. Oyina bannamawulire balinganga papasire abajja okuwaana. Jentalo zo mwena alemu. Bebe jentalo zo mwena alemu. Tewali agenda kusinza wano. Tetugenda kusinza. Naffe Museveni atumanyi. Sale Musala atumanyi. Muwoza atumanyi. Fe twajja kukolera Museveni. Si Bebe Cool. N'ekisusse. Tunuulira list eyo yonna gye baakoze tudde. Bonna abantu ba Bebe Cool. Bonna. N'okwata abaana n'obakasuka abalala. N'oteekako ababo. Bonna ba Bebe Cool abasinga obungi. Because you can interfere. Mulekerawo okudemoralizing abaana abakoledde NRM. Because for you are serving your interests. Nze badde manyi twajja mu campaign kukolera President Museveni. N'abamu abayimbi mwajja papasire kukolera mmwe bigendererwa byammwe ego yammwe. Mukwata sente za government batiketoka mbawa sente mmeka. Abaana batubeereddewo mubawa mmeka. Ku sente nyingi President Museveni ze yafulumya eza TikTok. Nga ne ku Christmas kwennyini mwawa abayimbi sente za Christmas ba TikTok mwaba wadde 10. Mwaba wadde 10. Nedda mweddeko. Omululu gususse mwena alemu. You guys are too greedy. Ne bano ba TikTok abantu. Nabo baana ba abantu. Ne TikTok naleka amakage nagenda mu field. Omusana ne gumwokya. Natuka okusasulwa kubanga Bebe Cool ayina sente zibazimuwa. Bebe Cool sente za TikTok ozinonyako ki? Sente za mawulire ozagazaaki oli TikToker.
aye TikToker tujeka akamanyiro nze sina gwe neguya mwenalemu ate kasita mwanta nkudde nze sina gwe neguya mwenalemu kasita mwanta nkudde mugenda kumpulira ne munzija ku listi bukubanga njagala Kenzo. Is it a crime mbu weba kulaba ne Kenzo kati nga Bebe Cool nga influencinga influence on me eye nale musi ya jajja mmwe muleke okuloza ati muli ba kitalo tukoya abayimbi abaluza okuteseteza abamawulire ozitutte Bebe oli wa mawulire oli gwe buli kimu ayagala kuba gwe mbu yakoze birisiti mbu atamuwaana mbumbu nga tebamuwa ssente nze sijja kuwaana mu bya kisiru era mbula akalistinga kale no bantu mmwe mutumanyidde nnyo Bebe Cool mukutesete muziwadde abeeni yupi abatugire yanko na President Museveni wadde ekigambo mukutte mulesa abaana abakoledde president bwekyanga campaign zino zitandika abawo tabaddeewo Lama tabaddeewo Jas tabaddeewo Kaluvini Kayanja tabaddeewo lwaki mbakasuka ebbali mwefuze president Museveni mumwefuze mumubuzizzaako emirembe buli kiseera ye mwababba bannange Museveni bamwetoolodde bwe bati they are the same faces yayagala ebya unstoppable yayagala bamuwe ezaba TikToker goyagala kuba mulungi omwo gwe buli sente ojagala bannange mututamize naalemu bane betolodde omusajja President Museveni ne wasiza be bantu be bamu be batwala sente ano no muzituuse gye ziraga muli eyo muzimba mayumba ne ba TikToker tembawo wadde 10 abaana bali wano boogera we bali wano ne mukwata bo miliyoni emu ne mububawo baba wadde president yagaba sente za social media siga wano buli TikToker musanyufu asasulwa muwabe mwagala muwaba bawana kati okwate Sunny Styles oyo muvubuka yakafulumya n'obutambi omuteke maaso ga president oyo Sunny Styles yakafulumya n'obutambi nga akomba omunyo be batutte maaso ga Museveni kwa obujozi bwabwe tebubakkiriza kulowooza okwate chicken ensi yonna gwemanyi nti akomba omunyo n'omukuba maaso ga president kwa bujozi bwe bubasumbuwa arrogance Museveni mumufudde wa bulijjo arrogance yebasumbuwa nolekawo abantu abategeera kale gene Makerero kimeba professor ne okwate chicken omuwemuzi omuseegu mwagenze maaso ga Museveni akiikiridde eggwanga lyonna mubeemu amagezi nga mukola ebintu bino mubeemu amagezi muleke kuswaza president muleke kukola bintu nga batategeera eyo gurupu ezo gitwale wa Museveni eyo oli najja okubuuza ebibuuzo ali mu Zubeda ntumira mukazi wange no sense bakuwadde opportunity oli maaso ga president oli mu tumira mukazi wange ntumira mutabani wange who brings these boys nawonye n'obutagenda nawonye nabadde manyi abagenda bategeera nekati olete Sunny Lips Sunny Lips the boy yakafulumya obutambi bw'obuseegu ngali mu kabina akomba ak'omukazi
bemwawadde emizindalo kubanga mboba wagira bebekulu bamwagala nnyo mboba promotinga bebekulu kati NRM tujirekere bebekulu bebekulu waba tujoga tugende wa president tumugambe NRM tujimulekedde bebekulu toli wa kitalonga bwolowooza olinga abalala lekera okuloza ati ffe no muhozi tetumumanyi naffe muhozi tumumanyi naffe genosale tumumanyi lekera okutujoga manyi mulowooza mwabakoledde nnyo NRM gwe bebekulu NRM jolaba bakitaffe bagikolera dda. Our fathers have worked for that party. Situjja kutumanyira obye mumanyira Kenzo nange mwagala kumanyira mmwe bavubukamu nze sijja kubasinza. I will not kneel down for anybody. Bwe muna tusindikirize nnyo nga tugenda mulekerawo okutumanyira buchakalulu katandika kano Junior have supported NRM mbadde wano every day nga ngamba abantu balonde Museveni me everybody asobola chiwera obujulizi. I've been here ngamba ne tulonde president tulonde Museveni golozo omanye byenfiiriddwa omanye abantu abankyaye omanye no following je nina singandi wa manyi nnyo ne mukwata abantu abatambala na saati ye NRM ne mubatwala abayimbi tubakoye okutujoga. Kenzo mufana yerwachi Kenzo yabakolaki kubanga buli yagezaako kola ekituufu temumwagala mumwagala buli kiseera kubba Museveni buli kiseera mwagala kubba Museveni ebyo ebintu tubikoyedde ddala buli kiseera mubeera mu byakubba. Kenzo mufana yerwachi Kenzo kibi kikyakola mu buli omu mubi nange Junior mumanyire mmwe kuluno mwakutte kuwaya njagala ndabe kimunankola mwina amajja agabakuumanga yina mwine mundu nziina. I want to see what you do to me.